bw'abadde yeetabye ku mukolo gw'okusiima amasaza amagombolola emiruka n'abantu ssekinnoomu abaasinga okuwaayo oluwalo mu mwaka 2025 Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akubiriza bannayuganda bulijjo obutaggwaamu ssuubi anti ekitatta muyima tekimala nteeze. Waliwo n'enjogera endala egamba nti ekitakutta kikwongera maanyi. Ab'obulemeezi eyo njogera mugimanyi. Ekitakutta kikwongera maanyi anti tewafudde. Ate kati kiki? Genda bugenzi mu maaso. Mu mbeera eno asabye abo bonna abaawangula ebifo eby'enjawulo eby'obukulembeze okubudaabuda abo abataawangula. Tuli mu biseera njozayozeza ne bano bannaffe ababaka abaakalondebwa. Wano mu Uganda bwe tukuba akalulu tuba n'abo abasanyuka n'abaterebuka baba bangi. Ate oluusi tulaba ebikolwa ebitasaana eby'obukambwe oluusi n'abantu ne bafa. Kale mwe abaawangudde muzze emmeeme z'abo abaawanguddwa. Si bokka be mwasinze naye n'abantu abalala. Era bonna abaawanguddwa mubagambe nti kitaffe waali Ssaabasajja Kabaka bajje wano tubeere ffenna wange tubali buzibu. Bajje tubeere wano bw'obeera n'ebizibu togendako ewa maama oba ewa taata. Abantu mubazzeemu emmeeme batabagane baddemu batambule baleme kuggwaamu ssuubi. Era bw'otaggwaamu ssuubi ofuuka sessolye kuba bw'atafa. Nga Kabaka ow'ebweru abakuutidde okusitula omutindo mu ebyo bye bakola basobole okuganyulwa mu mirimu gyabwe. Mu busuubuzi n'emirimu emirala gyonna gye mukola oba obajja nabanyumiza omusajja eyambajjira akatebe nga tekasobola kutereera. Nga bwe kiri nti emmwanyi terimba, Mukwataddamula agamba nti kino tekirina bantu kubakakibwako ekyokulima emmwanyi wabula kiyamba bo ng'abantu. Okwongera okulima emmwanyi wadde nga baali baggyewo ekitongole ky'emmwanyi UCDA mu ngeri etaali nnungamu. Ekirungi emmwanyi muzirimye era mbeebaza nnyo. Mbeebaliza nno bwereere kubanga ssente ziyamba mmwe. Bwe muweerera abaana n'okwejjanjaba n'okuzimba amayumba amalungi ziyamba mmwe. Oluusi n'omuntu omubuulira ekimugasa n'atakiraba. Omuntu n'omwisibako n'omugamba ekintu ekimugasa naye nga ye takiraba. Agenda okujjukira okwebikka ng'obudde bwakedde dda. Simanyi bwe mwali abato ekintu ekyo kyabatuukako okwebikka nga bukedde. Mu mbeera eyo asabye abantu ba Beene okukomya okukaabanga ebizibu kubanga amaziga amangi tegazza mufu. Kale nno wano wasinzidde n'akubiriza abakulembeze okukoleranga ebitundu gye bava. Osookeraka Honorable Nalukoola, Honorable Mukiibi n'abalala abayiseemu bonna bannabyabufuzi bw'otaganja wammwe eyo gy'ogenze ne bwe bakwagala obumalira biseera osooka kuganja wammwe. Awo nno gwe obitegedde era nkwebaza nnyo. Ayongedde n'akuutira abantu b'amaaso moogi okuleetanga abaana ku mikolo gy'embuga kubanga gino gy'emiti emito egiggumiza ekibira. Batukola bulungi era mwebale kuleeta baana bato. Eryo ly'eggye lya Kabaka eritaggwa mabega. Abo abaana abazina amazina tebasobola kwerabira bajja kujja wano nga balina emyaka 6 nga mwenna mwafa mwaggwawo okugjako Honorable Sserunjogi. Hey! Nga abaana bagamba nze wano naliwo nga baleese oluwalo. Eryo ly'eggye lya Kabaka eritaggwa mabega. Mwebale kubaleeta. Bulijjo okulinaana omukulu ataddiza waakiri olinaana omuti ogujjudde empumbu. Katikkiro awadde ebirabo eri abo abaasukkuluma ku balala mu kuwaayo oluwalo omubadde obutebe bwa pulasitiika, weema, entebe z'amakakkalabizo ssaako n'amayinja ag'omuwendo. Ab'ebirabo mubijjeeko ebiveera bisobole okulabika obulungi majestic tufuneyo ekirabo ekikiikirira. Oluvannyuma atongozza oluwalo lwa 2026 n'eŋŋoma gye bayise luwalo lwaffe. Abamu ku basiimiddwa olwaleero omubadde omwami wa Kabaka mulamulirako eggombola ya Kawempe mu Tubeetaano Ntege Beno ne Ssempala balaze okusoomoozebwa kwe basanga wakati mu kukuŋŋaanya oluwalo. Obuzibu obusangibwa mu kukunga oluwalo
tujjayo certificate okuva mu kitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Magistry ne tugitwala naye abamu booziwa tebaagala zikomyawo ne kitambuliza amagombolola mu mabanja. Era awo wenkubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka nti ssente z'oluwalo, ssente za certificate babe nga baziwaayo baleme kuzirya kubanga tezirimu mukisa. Oluwalo lw'omwaka oguwedde lwavaamu akawumbi k'ensimbi kamu n'obukadde 9 era nga n'olw'omwaka guno lutandise olwaleero n'obukadde 25. Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero.